njagala kulaba bwe tukola ki tesa kakati abatayagala tteeka eri era omukisa gwe guno tulijjewo lyonna tugambe nti akati bya appointment full stop naye akati bwe mubeera eyo ne mutajja kuteekamu input yamu kitegeeza oli ayinza okugumya ebibye ebibakosa kakati mujje tuteekewo input tuyinza okuteesa ne tugamba nti alumu nze lumu tujjewo bujja tteeka liri kiba kiwedde nga tugendanga nti abantu abasinza okumpa amagezi bagambye etteeka lyonna tulijjewo tubeere nga tewakyali tteeka naye nze era nsigala ku kiteeso kyayanga nti naye ate bwe tulijjawo tubanga abaga nti abalala olwo tebakyalina mugaso nze problemu yange yeeyo ffenna abaliwo tulina omugaso tebayinza kubanga batunoonyaako nambaazi zokka nga tubeera ba mugaso bwe tuba tulina kye twetaaga nga kyakalulu nga buli mubaka yeetaagisa olwo buli omu bamunoonya era akasimu kavuga kaakati bwe kibeera nti kulonda ate mukulembeze waffe ate olwo nga bagamba ntunulire butunulizi bigenda mu maaso ndowooza si kyabwenkanya ekyokubiri njagala time allocation ono mukulu waffe ye bwajja ne bw'aba asabussa nassa bwati sipiika aba yamulabi simanyi ngeri ki gyakikola kati ffe high ranking MP high ranking MP akati ffe abakajja abakyali abapya ffe amaaso gonna gakuyitako kakati amaaso nga gatuyiseeko kati njagala tuteekewo time allocation buli kibiina DP ebeereyo n'eddakiika zaayo 10 mu kuteesa mu parliament eddakiika nga 10 oba 5 tibwabeerawo ensonga yonna buli kibiina kifunayo omukisa ne gukyogerako ne kyogera ku nsonga eyo ekizibu nze kye nabadde ndowooza nti abantu kye bajja n'okwogerako ate si kiboogerako ndozi kyo bakkiriziganyizza dda nakyo kubanga ekyo nkireetanga second option ngamba nti baba bawaddewo general elections first run-up ng'afunye 50% obw'obululu bw'oyo awangudde y'oyo ajje direct mu parliament nga ex officio bw'ajja tetukuba kalulu yabeera leader of opposition ekyo kyendowooza ekirala kyendowooza kiri kuba deputy speaker nze njagala deputy speaker abeere ng'ava side ndala ate abantu ekyo nakyo bakitya nnyo aberenga opposition ava ku opposition oba bali ab'NRM basobola okukubiriza parliament nga bali neutral in quotes lwaki aba opposition bo tebasobola kukubiriza parliament nga bali neutral ekirala biri mu bago yes lyendeeta ekirala njagala wabeerewo abantu abalala babiri kyenalaba mu Ghana gye bayita panel of speakers babanga 5 naye nze njagalawo abalala babiri Honorable Semujono yangamba nti ku biseera bya Kadaga waliwo babeera nga balina ekizibu Kadaga taliiwo n'Oulanya taliiwo so they get stuck kakati nga nze ngamba neyo problem tugijjewo kubanga kati oyinza okusanga nga speaker oba mulwadde ne speaker omulala ayina ekizibu deputy speaker kati muyina bali kati nze ndoza tuteekewo abantu abalala babiri tuyinza obayita whatever name we can assistant speakers or something ne tubateekawo tibali singa baba tebaliiwo bano basobola kati nze nde ndowooza kyekigenda okuleeta omutawaana ate si kye baliko bali ku loopu naye ate kino ndaba kyekigumu oba kyetaagamu ne constitutional amendment kakati ninawo ekiteeso era ekirala ndowooza section ziri 8 zenjagala okwamendinga kiri mu kulonda nga balonze basemuju be ba minister simu kyali minister kati ono kati ate chairperson bali bo babalonda bali bayiteko mu kakiiko ka opposition caucus kati tubayogereko tubabuuze nako ku bibuuzo naye omuntu ajja buzi oluusi naawe olaba nti naye ekifo ekyo kye bamuwadde kyandibadde ekyo oluusi kimuyinze naye ate era ngamba nti bwe kiba kimuyinze
ne tugamba nti katugambe kati Ssemujju bwe kiba nti kya information seetaaga second thoughts manya is perfect naye akati oyinza omuwa Ssemujju nti ayinza okugenda okati wa finance naye bayinza omuwa agriculture wabeerayo ebisolo byatayagala nakulabako biki ate nga balina obyogerako mugowana musajja ono mutabuliiki oyinza omuleetera obuzibu wakiri muteeke wano nga tumutunula asina buzibu akolera ddala bulungi naye tekiriimu sitaani olukiiko lwonna olwa opposition caucus netubalabako netubatunuulira kyekimu n'abakulembera obukiiko nabo tubatunulengako kubanga bye bagenda okukola byaffe ffenna nga opposition. Ekisembayo neewuunya lwaki abantu bayomba naddala be tuli nabo ku opposition. Kakati watya singa tufuna obuyinza nga muli mu gavumenti kino kibaluma naye tuleka ffe tukitereezezza ti abaaliyo batereeza kino ensi neetambula so ndabye ebintu bingi onayogera kino nayogera kiri kati naye nkozeseza CBS ndowooza kati obwongo bw'abantu bugguse okutegeera biki byenjogerako ebiteeso biri 8 baleme kujjako kimu biri 8 ate ebiteeso ebyo nja kubibeerako kubanga bwe bwongo bwange nja bibeerako okujjako ng'omuntu akoze argument n'ansinga nga argument ye nenzikiriza nti gundi mutuufu todda mabega naye nga tokoze ekyo oli ne bwanvuma n'amera olutiko tekinzija ku byendowooza nkutadde ampuliriza katuumulemu katono nkomewo eri ababaka abalala 89.2 FM